Amakulu g'ekirooto ekya passport. Yes, bansabye nnyo emirundi mingi okuba nga njogera ku kirooto kino ekya passport. Kitegeeza ki? Okulota passport. Passport kye kimu ku biwandiiko omuntu bye weetaaga ng'ogenda okutambula mawanga. Passport representinga gwe kennyini identity yo nawa exactly gy'ova. So olwetaaga oba ntutunuulya ekirooto kino ekyokulota passport mu ngeri yonna gy'oba ogiroseemu. Ekisookera ddala, bw'oloota ekirooto kino ekya passport olina okutunuulya passport ebadde efaanana etya. Waliwo amakulu mangi awo. Oloose passport yo yakuulako n'oddamu n'ogiraba. Passport eyo gy'olabye efaanana etya, eri mu shape nnungi nnyo, terina buzibu bwonna, osanzeemu ekimu passport eyo kikulu nnyo. Waliwo yaloota ekirooto nga passport yamubulako emuddiziddwa, waliwo aginoonyeza n'agiraba naye ate nakyanga erimu ssente. Tukiri awo, passport erabika bulungi, erimu ssente. Nagubeera omukisa mukwano gwange ogwo. Ebiseera ebisinga abantu abalota passport oluusi baba bagoba ku byagenda bweru, olumu ng'oli bweru n'ota passport yo. Bw'oba ng'oli bweru n'ota passport yo ng'ekubuzeeko, manya nti mukwano gwange amagenda g'emirimu gy'oliko oyinza okuba obuzibu obw'amaanyi. Sometimes wabeera abalogo abali mu kubanga mukwano gwange bali mu kubanga balina bye bakyanga n'olwekisa kya Katonda tuwangulanga abaana be. Ebiseera bimu osooka otanga passport ekubuzeeko naye nga tokola ki, nga togirabirako ddala n'oginoonya nekubula ng'obadde ogoba ku byagenda bweru, manya mukwano gwange amagenda tewali. Olina okuba nga mukwano gwange okisabira. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'oba ng'oli muntu agoba ku bintu byogende bweru, kyandibadde kirungi n'obuuza Mukama n'olwobubaka bw'akuwa. Otherwise weekulembera ojja kusanga obuzi bw'amaanyi oba ojja kulandinga mu kifo ky'otandirandizeemu olw'okuba nga weekulembedde. Kyandibadde kirungi Mukama Katonda aluŋŋamye amagenda go. Olwo yaloota nga alina passport. Nawo ebirooto bye mbabuulira ebisinga bantu bibaloose. Okay? Olwo yaloota nga alina passport 3 ez'amawanga ag'enjawulo. Mukwano gwange oyo omuntu aba agenda kutambula amawanga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Aba agenda kutambula ki? Amawanga. Mukama aba amuguliddewo enzigi z'amawanga. Kati ebintu ebimu Mukama Katonda byatuwa tebirabikanga byo. N'essaawa ekinyini oyinza okwesekerera ne bw'okkiriza Katonda ky'agamba n'okisabira n'okitambulira mu mukwano gwange, Mukama Katonda asobola okugulirawo enzigi z'obadde tosuubira. Ate ye waggulawo ti wabaggalawo, ate waggalawo ti wabakola ki? Twaggulawo bw'ayogera bw'atyo Mukama. Oloose ogenze ku migration, obadde olina gy'olaga, ogenda Saudi, ogenda UAE, ogenda Qatar, ogenda Bungereza, ogenda mu US, n'otuuka ku immigration ne bakwaprovinga, obadde osabira Katonda akubulire ku byogende bweru, ne bakuwa approval, Mukama Katonda bakwaprovinze. Oluusi ogenze ku immigration ne bakudinayinga, olina okuddayo n'obuuza Mukama Katonda lwaki olugendo lwange luli bwe ruti. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ate mu birooto nebirekawo n'otuukira ddala bwali ne bakudinayinga access gy'olaga nga ate buli kimu kyonna weekiri. Kisobokera ddala bulungi nnyo mukwano gwange. Bagenda otegeera nti ebintu byabadde bituufu nga oluusi n'ennyonyi yagenze. Mukama yeebazibwe nnyo. Sometimes osobola okuta ng'olina ekipassport naye nga kiri fake. Omanyi waliwo fake passports. Olina passport naye nga butuufu si passport entuufu eri legit. Ekipassport kyabwe kiri fake. Na mukwano gwange Mukama Katonda alina kyakubuulira ekitali kituufu mu bulamu bwo. Oluusi amagenda gotambula misige go. Okay? Wabeerawo ekikyamu Mukama kyaba akulaga mu bintu by'oli mu kubanga okola. Olina okuddayo n'obuuza Mukama Katonda lwaki passport eri fake. Ate olumuyinza n'okuba ng'okitegedde oba ng'ozuukuse lwaki passport nyiroose ng'eri fake. Mukama yeebazibwe nnyo. Osooka otanga nakyogeddeko nga obadde awaliwo yaloota nga bosi wamuwadde passport ye. Bosi yali yamugyako passport n'aloota nga agimuddiza nga amuweddeko ne ssente. Mukwano gwe gubeera mukisa. Okay? Gubeera mukisa. Osooka oloota nga olisivinze passport y'eggwanga eddala. Nayogedde ekyokulisivinga passport nga 3. Olwo yaloota nga yali mu US. Okay? Naloota ekirooto nga bamuwadde passport ya US.
kakati mukwano gwange bwobanga kyosabya Katonda ku butuuze manya nti Mukama Katonda amaze okigrantinga mu nsi ey'omwoyo kati olina okuba ng'osaba Katonda okuba ng'oyingira mu magenda ago kuba Mukama Katonda yaba akulaze ti mu nsi ey'omwoyo amaze okukola ki amaze okukikuwa. So mingi ekirooto ebiseera ebisinga eva mu kintu ky'osabira oba ebigenda maaso mu bulamu bwo. Waawe ebirooto ebimu bijjanga bunnabbi ng'oluusi tobiinako na idea naye nga Mukama Katonda oba olio kyakwagaza. Kati ate waliwo eyaloota nga omufu amusaba passport ye. Okay? Bagambye bino benjogera ku passport birooto biyize birootebwa abantu. Omufu amusaba passport amugambye sooka ompe ku passport mukwano gwange okwasa passport y'omufu manya nti byoli mugobako bifudde. Omufu talina kalungi konna kakola ki kaleeta. Omufu abeera mu nsi y'abafu era bw'oloota ng'alina ekintu kyonna ky'okola n'omufu manya nti mukwano gwange ebyo bigenda kufa. Naye Mukama Katonda bakulaze obeeko ky'okola mu mbeera efaanako bwe tukyandibadde kingi oyingire mu kusaba n'okusiiba kubanga oba ovudde wala okutuuka awo ebintu by'okufiira toyinza kuddaawo n'olaba ebintu bye nga bifa. Otanga passport yo eri damaged olaba otanga passport eri damaged eriko damage olese message agiridde wadde osaba Katonda kutambula mawanga kida kulota passport message agiridde oba waliwo yalota nga agyebakidde gendo zuka nga passport yefunyiza n'ebiwandiiko ebirala anti mukwano waliwo obuzibu magenda ko ino kubanga mukwano gwange osaba Katonda abamu ekyo kiyinza okujja naye nga mukwano wekizero wabunafu nga toli muntu anonya Mukama anti mukwano gwange otutuwe basooto tukositinga magenda go. Abalokole bangi amagenda gaabwe bagafuluuseemu byofuluuta ebyo ebituta magenda go mukwano gwange singa ogolokoka n'osaba n'oyingira mu magenda go kyandibadde ekirungi okusinga okufuluuta obufuluusi. Mukama yebazibwe nnyo. Waliwo erootanga passport ye eri blank page eziri blank. Yes, page za passport zibeera blank naye ezimu zibeerako ebitukwatako naye yagikebera nga yonna eri blank. Mukwano gwange obeerawo obuzibu mu magenda go omulaba sitaani aba alina byagezako okubanga adistroyinga magenda go nga bula passport yo bedistroyingire bwe esanguddwa mukwano gwange ekito bwe kiba ne mubuliwo omulaba sitaani byaba akola ki azikiriza oluusi osabira byagenda bweru nosanga ngeri blank oba eri blank tolina gyolaga. Blank kitegeeza nga tekuli kintu kyonna ku page yonna page zonna nga tekuli yonna nkalu plain eringa limu paper papula limu. So olina okuba ng'osaba Katonda. Yeremiya essuula 29:10 Bayibuli egamba I the Lord know the good plans I have for you. Mukama Katonda amanyi plan ennungi eri obulamu bwaffe kitegeeza nti mukwano gwe plan zo zonna zino ziteeka mu ki zino ziteeka mu Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyekimu ne visa ng'olota bakuwadde visa ID eno naye kiikirira gwenga gwe identity gwenga omuntu ekituuse ku ID ebiseera ebisinga gabeera makulu gaaki ekyo toba oliawo ID efuna kitunulya oba oliawo olunaku oluke olulala naye nga bwe beebuuze manya nti mukwano gwange ebintu si birungi n'akamu yadde. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Waliwo eyaloota nga waliwo omuntu akutte passport ye nga tayagala gimuddiza agikutte naye tayagala gikola ki gimuddiza manya mukwano gwange nebeera hindrance wabeera okuziyizibwa. Kati oluusi omuntu oba omumanyi Mukama Katonda bakulaga mukwano gwange nti ayinza okuba nga is an enemy of progress aziyiza magenda go. Mukama yeebazibwe nnyo. So what you should do nti omusonyiwe naye twana otalo mu nsi ey'omwoyo okubanga ojja amagenda go. Sometimes omuntu tomumanyi, sometimes ngambagambye omufu na mukwano gwange toba holdinze passport yo nga si mu mirembe wabula nga agiremedde na mukwano gubeerawo hindrance mu nsi ey'omwoyo. Waliwo yaloota nga ali ku passport waliwo yaloota nga ali ku immigration ali ku kisaawe naye nga mukwano gwange agenda okukebera nga passport tagirina. Ali ku kisaawe naye passport tagirina n'akamu. Kyoto kino kitegeeza ki? Kino kiyinza okurepresentinga obulamu bwo obw'obulokozi nga mukwano gwange nawe weekebera ng'olabira ddala mu butuufu toyimidde bulungi ne Mukama waffe Yesu. Toyimidde bulungi ne Mukama waffe Yesu. Okay? Kyentegeeza nga toli serious tonoonya Mukama tosaba tosiiba oluusi otambulira mu kibi ate olina by'oliko anti mukwano gwange oyinza okuloota ekirooto nga kino
nga otuse ku kisaawe naye nga toyina passport olusaba mu byogo bako byagenda bweru n'olutekyo tonga kino kyandaga mukwano gwange amagenda galimu obuzibu bitakuba nga oyongera okubanga ogasabira mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo yaloota nga passport ye bagimubbyeko simanyi banakyogeddeko naye okuba ku passport yo manya nti mukwano gwange obeerawo muulabe sitaani kya programinze okubako amagendako mukama ffe omulungi yeebazibwe. Ddala mu abagoba ku byebweru oluusi olidde wagenda dda gyolina passport yo gyena nayo tekyoto nga kino manya mukwano gwange omulabe azze okubanga aba adisitoyinga amagenda go adisitoyinga ebyo byoliko. So waliwo ekirooto kino ekya passport kitubuulireko abamu passport zo bazikugjako oluusi ng'eggwanga lyakujjako passport yo oluusi mukamaawo n'otanga bagikuddiza nga butuufu kyobadde osabira manya nti mukama katonda bakulaga nti kigenda kuba bwekityo. So mu kirooto kino ekya passport olina okwegendereza passport ebaddemu ki ng'obadde ogiddiziddwa ebadde mu condition ki ebadde nnungi tebadde nnungi so bagikuddiza ku condition ki kikulu nnyo bwebadde efaanana n'ebiki ebigirimu munda bagambye oluusi passport bagikuddiza ng'erimu ssente ekikira omukisa oluusi ez'amawanga oluusi bayinza ogikuddiza n'ebipapula ebirala nga nabyo bimanyi bulungi kye bitegeeza mukama katonda bange ayogera ku ekyo. Byo binjagadde okugabanako nammwe olunaku olwaleero nga passport ekiwandiiko kya kutambula ekiwandiiko kiraga amagenda so kyonna ekituukako mukwano gwange biseera ebisinga kyebakikiikirira amagenda gugwe nga ggwe ng'omuntu. Teka mu comment engeri gyewatamu ekyoto kino bwobanga oli pya subscribe nga okone kale bona kikola ekyo tojja kumisika video zitekayo omusi buli lunaku. Ekirala kyesogeddeko oyinza okutuuka ku kisaawe passport ne bagikuba mu stamp bado oba ng'olina kyosabira notekyoto nga kino manya mukwano gwange mukama katonda abagamba nti ekyo kigulantingiddwa badosaba byagenda bweru notanga bakubyemu ku stamp manya mukwano gwange mukama katonda bakulaga nti yes okkiriziddwa mukama yeebazibwe nnyo. Video gino kubanga eddako video eraga ebirooto by'amagenda wetaaga okuba nga obitegeera konaka video kolaba ku screen yo olabe birooto biraga amagenda emikono bire bulungi mali basigadde Brothers TV.